Abawuliza BTFM tuli ku programu ya Fenganze kutakati. Ne programu ya lero omwanjuzi kadima mutitizi tato nyanjula abantu bamanyi kati nkuwambe kati ze presenter. Programu ya lero abawuliza BTFM bomuli akadima bamuje ku mpewo byengendo okwogera byange. Mponinga abantu mwena abakulu b'obuyinza abantu mwena byengendo okwogera ku programu eno kati okwanjula ki bya Bajjo kati okwanjula kikoya ana gwatidde wankubidde CDF tomwogera Bajjo Alfonso atuse bingi bitugenda kubanga twogera ko naku Sky Soldier ko oli nkulaba shafu yabaddewo President Museveni yakoze ingini akata mu Balam abamu Balam afuse ensonga banna Balam abadenga mu t-shirt ya yellow akozenga bwati tugenda kukola tuti aramba gatuyino mutima omubi tugenda mukubira live onaku olwaleero katusabente anajikwata manyi bofuna obuvunanyizibwa eno program Balam ajibaka ino jikwata bisuka yiba ajibula mukubira minister Omugambo Balam abako muwuliza waffe pasa kati minister kunsongera waliwo yangambira nti mukwano go Bajjo gokola naye kati omukulu ke yafunye obukulu kati jeno muhozi CDF mulamba tachali presidential advisor nga mbadde mbira nanga nti mugamba mugende mpola sijja mukwata mpola sijja mugenda mpola abakulu kubakati oli goyogera kuliriza CDF wegwanga jeno muhozi bwanga akyamutesa kuba CDF fwe kumuvuma tulabe ntegeerayo batalina kyalegera tukola mpulira sitidde mpuliriza kadima kyenkugamba ekyateseza muhozi kuba CDF kulaba reasoning capacity ye nti bwe banjogerako nkola ki gowa mutaddeko taata oyo yamutaddeko kumwewonya ala utugenda kutuukawo era nona kusomesa eggwanga ndi mu mwoyo amayira kwa kati otya abawuliza BTFM amanya neddobozi nze mukasa Andrew Bajjo wammwe omusajja ayogera amazima atalina saidi kobe principal wange president wange Kyagulanyi n'okola ensobi nkugambako seekubirira era byengendo okugasigera byogeza mutima mubi byengendo okogera ku Balam sibya mutima mubi byengendo okogera ku Muhozi sibya mutima mubi byengendo okogera ku Museveni sibya mutima mubi ne Kyagulanyi otujja mu byengendo okogera ne ku Kyagulanyi kale nti kikusanyusa ne byengendo okogera ku Kyagulanyi sibya mutima mubi wabulandi okogera mazima kuba abantu wa platform zino kusomesa gwanga na kwogera mazima baida eno program yesingo kuwulirizibwa ku lunaku lwa Sunday kati buli omukwali kati kiba kya buli azaamanya nze Bajjo okujja ku dedi yeno ntandika okufera abantu ate seekubira abawuliza BTFM amazima gonna agasembayo mu bulamu agali uncensored ogafuna ku programu eno nga temuli kyekubira oba ganupu oba FDC Balam njozayoza muganda wange Balam okumuwa ekifo ky'empewo atamanyi Balam ku BTFM kamba we byafaayo bye Balam bamuwadde ekifo ky'empewo muyoyozayoze kumuwa obwa minisita bw'empewo President Museveni Commander in Chief President of the country ebitiwa yolo kubimuwa mbimuwadde byonna kuba yabiri sagalo gamiti njogeza butamanya na busungu PRU ebadde muyitirizaako pressure ngenda basomesa kati ngenda mu logiki atayina bwongo wantojjaawo era bino si bibyo nga totegeera bino bya Bajjo biri two-way traffic PRU ebadde muyitirizaako pressure kuba Museveni alina omululu gw'Entebbe Entebbe ye Muhozi omutuufu ye mutabanyi wa Museveni omutuufu Entebbe ye Mama Janet omutuufu Entebbe ye Natasha omutuufu nti President Museveni ku Ntebbe abatalina mukwano banna abantu abankubira amasimu ne babeemu amagezi otegera bulungi ekugamba kakati yakutte Balam n'amuwa obwa minisita n'awa Muhozi obwa CDF n'awaliraani aba obwa minisita ng'ayagala ku neutralizinga PRU mubaka we eggulu kakati bw'ofuuka CDF bw'ofuuka minisita nga gobadde chief mobilizer wa Muhozi oba tokyasobola kugenda mu bantu kuba nkuŋŋaana njagala bajje mu propaganda Muhozi agenda kuyita wali awambe ekitu nakyo kisoboka okubaawo naye President Museveni kikulage nti yajja amazeeka ayagala obuyinza kati oli w'omufuula CDF w'eggwanga Muhozi agenda kufunamu ebintu bibiri nti bwe aduumira amagye g'eggwanga tolina kubeera mu byabufuzi ekyokubiri Museveni yawasasudde sente ze bataddemu kubanga bagamba Muhozi bakola ddiiru bire byabanze ebyo Muhozi ne Balam bali mu ddiiru oba banzita bali mu ddiiru nga nabo beeyiiya nga baagala Museveni abawe sente PRU has been a scam bamusaba 100 billion n'agezaako n'abawa enguudo za Kesise Kampala nekitayitamu bakisaka ne bakikuba Muhozi yali agenda okulya contract z'enguudo
kakati nayiya bana abaana mba neutralize ntya kali gwe bino bijjawa kuba ndi professor nze nina amazima agasembayo gana amazima agasembayo gojja ku beat nze kakati Balam okuteeka sente Balam atadde sente nyingi mu Piero yo kwa Piero yo muhozi tayina sente sirika nkubulira amazima nze ate nti okufa muhozi tabadde na sente mumulaba kuba mutabanyi wa Museveni ni abatayina budget nga bakubira Toyota ina yakakadde Balam has been the chief founder of Piero yo movement oba muhozi army and Balam is the initiator of the project and has been the mobilizer of the project. Kubayo project Balam yaragitandika namanya era yangamba mbala kufuna sente ngale gamba Balam nesagaluwa yogera mu kubira simu bwemba nimba antwale mu kooti bwemba nimaze mu kasalifunzi bwemba nimba antwale mu kooti bweba kola project yamwe nabo beyiya they have been struggling iyo project esinga obwavu Toyota ina yakakade ya muhozi kati yafunye sente ndi mu classified budget ati nkubulira era bannaye omuntu yenna awuliriza BTFM togwanga mu amaanyi nesuru amuntu yenna alowooza nti enkyukakyuka tegenda kujja toggwamu maanyi okujja kwa muhozi kuba CDF ogenda kwa Balam kuba minisita kukugumya nti buli kimu kisoboka abantu muggwamu mwanya Omuseveni kyakoze bwe tumwagala alisa CDF atali human Bajjo gwajja okujja avume amukube amunyige nga kakwenza abantu banyiige alesa Balam agenda okukaliza ministry yonna nga yeteeka sente mu project ze eggwanga lyavuwale abantu banyiige that's why kadima nze siwagira muntu alwanyisa buli bwanguzi mu government ya Museveni siwagira muntu ayambako mwami Museveni kutereza government njagala akola ebyo kwa boleta CDF nga yakulya security yeggwanga obutemu bugenda kweyongera emigo gigenda kweyongera agenda kuziiza kati kyaleseza muhozi no kanji kubera n'ekirala kuziiza Kyagulanyi muhozi no sense agenda kukiriza nkungana zo opposition buli lwokwata Kyagulanyi notomukiriza kola nkungana zo babesije aba yeyongera amaanyi ngani yeyongera Kyagulanyi kuba CDF is not political CDF si political tamanyi bya bufuzi ompulya bulungi CDF abadde kombadi abadde political mwana we Kasese Mukonjo amanye ebyobufuzi kati kubalese order ni order tigendo tebba jogendo omutte gendo okubeka dima emigo gendo omukube ekisoka is too pride takulidde mu nnaku takulidde ku street nga taatawe ebintu kankubule kati ebintu ebimu ebiwangaza president Museveni ku bufuzi kankusomese professor abanga asomesa odi zange kwa ebintu ebimu ebiwangaza president Museveni ku bufuzi kuba nti yakulira mu street life president Museveni street boy mutabanyi we si street boy sister sobola banga lyo muvumidde banga ki sinavuma ku muhozi kino nkiddamu nga ndi ku BTFM sivumanga ku muhozi muhuda bazima simuvumangako njagala takatamiga nalivumye ku muhozi obadde ng'omwogera lwakuba yabateeka mu fia empaji nyezi fuga ba dictator fia ndipo jano omwogerako otambulira mu bunkenge bwa kufa naye kati kati makampuli ekintu kimwampuliza ku BTFM okufa Katonda yakireta nayo tandise okutya kati sivumanga ku muhozi because ge mazima wati sinonya ku Balam mwakutatuna koto papa tisoke tusomesa abantu bamu byakadde mbadde nkyakuwa bwino wa Balam tuyine sawa namba sireka nkwe bwino wa Balam nti Balam bwe yakola sikamu ye oba bakiyita batya ekintu ekyobufere nti bwe yaleta project ye neekwatayo kyabufere kuba yali yakikola anoonya sente bire byamaze bikubuulira nze mukasandulu banze kaseta Bajjo mukono bwemba nimba ati njagala eggwanga ekyawa temugenda okumpa bannayuganda munziikanga mu bingi munziikanga mu bungi mujjanga ate kaproti katono bakatunda kakati mbadde ngamba bwe bakola sikimu yaabwe fraud bagita fraud scheme batuuza Museveni abayita abagamba mundekete munvuganya mwagala ki ministry ya Balam baji negotiating mu meeting je mwalaba Museveni muhozi ne Balam bali bana Museveni nasubiza muhozi gwengenda ko obwa CDF gwengenda ko obwa ministry omuntu omugwe basudde omuntu omugwe bajje ku list Kabanda Museveni yamugamba wanimba yatuma Babi natwale Babi owekiwani mu state house Museveni yatuma Kabanda minister Babi namutwalira omukazi afaana na Babi bino gashumba be yagambanga nti Babi yagenda mu state house ne batwale Babi wakiwani bateka Museveni akakazi akafaana na Babi kati Kabanda bamutadde ku list bamugamba oyanimba namutuma mukyala Bobi Wine yaleta mu muyaye president bamutomeza yali amanyi nti Babi yali ayagala kulyutulayizinga Kyagulanyi kati Kabanda bwe yatwalayo Babi owekiwani
Museveni bwe busungu balina kabanda yamujja ku list ne kabanda yabadde alina ofundo bwa minister kati mukwano gwange gashuba ite bamuteka ku list tamala mirundi tebamuteka ku list nawe sikulabako ate nze ndi wapi ate nja kuvuma ate bwe mbanga ndi mu program ez'amagezi nga zino tongamba ki tongamba bya kisiru kubanga nze nze ndi opposition ya mutu sisola babu kubira Balam teyambo bwa commissioner engana soko sirikante ndo bwaka mbadde kumulira echa amateka ko mbulira abantu echa owai nawe wanji honorable Nenda minister tugenda kumpewo kati kwenkuteeka sebo akati nakuvumia ki minister nenda tata ana nkuvumia ki minister minister nze bampita kadima ku beat wano nkola program ya sandi nenda tata tukola bakubidde senze siwuliriza side emu nedda sebo tukwozaayoza kale era katugende minisita w'eggwanga ng'obusungu olina bungi BFM ekinta buli ky'omuzika ekikuloza okubanga mukwano gwange okyaliko eddakiika 7 zaagala ku ssaawa ziri 5 ez'amakya gaffe ag'olunaku olwaleero yenze kadima we tuli mpolampola bwe tutambula njagala okwebaza Kampala kawetha keeko kampewo nagambye wenkuba ongenda kubanga noonya ku minisita owaffe omupya gwe baakalonda the right honorable Balam Sulaiman Madada mukama wange nsanyusa okuwuliza kankuteekeko lamusa kubawuliriza obwedda bakunyegedde amin si bwangu kituufu kama kuwa akasiimo amina otandikira ku ki nze mubuuza vetting gyeri mpozi okay naye nga bannayuganda nze ngenda kukolera bannayuganda wazze kukolera bannayuganda ogenda tukolera ki Balam nja kukolera bannayuganda ogenda kukolera muhoozi oba bannayuganda ngenda kukolera bannayuganda muhoozi si munnayuganda ogenda okukolera mbuuza muhoozi si munnayuganda sebe munnayuganda mu Tanzania waba mu Tanzania kirungi sebe munnayuganda era kati ye CDF omanyi East African Community tugimanyi sebo ekomawa nesigalawa mwabbira mu Juba mugigattako ne mugattako ne Rwanda ate kyekira kitwagattako mwagattako Rwanda nga teyali mu East African Community naye nejogera nani ono kati oyogera ne professor sebo tata ono Bajjo yayogera naye sebo nzakukyazizza sebo noteeka ku simu njogere n'abalalu kale Wulila kati sebo omulalu byakubuuzaga nga bikulemye okuddamu minister ogambye otya Wulila you don't make such a mistake beat Balam mwami Balam agala mubuuza mazima akalira akawulira agala mubuuza mazima Bajjo njagala okitegeere kati nti Balam minisita wo nze tali nfuga minisita era minisita waffe omulungi ayogedde bulungi n'agamba nti tebannavetinga though after vetting talina kyagenda kukola lwaki kubanga talina busobozi bukola ate butya akolera mu gavumenti nkyamu anti kati Balam wabaddenga mpuliza kadima Balam talina kyagenda kukyusa mu Uganda tayagala mazima bw'obabuulira amazima tebagala gawulira babagala kuumira bannansi mu katambaala Bajjo gwe mazima ki bw'oyita amazima amazima g'empita amazima nti Balam talina buyinza bukola byayagala akyamuka bukyamusi bw'anaatula mu ofiisi ekisooka talina budget ekyokubiri talina buyinza kadimo kakasa byonjogera mbyogera ku BTF okuwa minister toba na budget tolina budget Balam mbadde njagala mpuliza kye nkugamba mbadde atwagalize ono omusajja abadde mu ati ebbanga lyonna industry biki n'ebirala abadde promoter munnammwe mwakolako n'ekisinde nga Balam mwali twabikola byonna mwandimwozayozezza twamuyoza omusajja gwe bayitanga Sulaiman Madada omumanyi yali musiraamu ng'ayimba nyimbo yali Sulaiman Madada yali minisita kati president Museveni bw'ofuuka Sulaiman Madada akuwa ministry ya Balam
atuli yali mu yamuwadde kasiimo kati nti webale kutembeeta mwana eyo reward si bamuwadde office kolera bannayuganda bwelizija nembyogera nga mugamba nvuma yebbala mu mutima gwamanya amazima tasobola kusayininga ku document neekola tantesobola President Museveni bwakuba minisita yasigala president yasalawo Balam agenda funa bufunja agenda funa basirikale babiri ne lidika nenga talina kyagenda kukolera bannayuganda kuba naye kenyini mutima gwaki mayi talina kyagenda kukola agenda si butayagaliza agenda funa omusaala agenda funa omusirikale naye omuvubuka gwe nawe naye nesubi mu Balam weekolere va ku Balam Museveni alimedde okyuse eggwanga emyaka nate siroteke mu Balam nga nanka dimoteka moyo science sakasi nzo soteka omutwe gwange Bajjo professor w'eggwanga omulamba ntiteke subi mu Balam Bwashuli mutekamu nga basobola okulimutekamu nga mukyali eri mu federation mu federation yasobola bivulu ebivulu mulungi neche mbadde nkugamba mu byonna mpuliriza kye nkugamba kadima sagala bana Uganda mukyambuke yo diversion kubajja kumula mwagwa mu bantu mpuliriza kye nkugamba ti bana Uganda abandi badde bafuba okulanga baleta enkyuka kyuka y'omugundu obongo babutadde ku Balam mumuyoza yuza agenda kuyamba kale omuyoza yuza agenda kuyamba tayina budget minister w'abaana n'abavubuka atayina kyagenda kwagala funa fresh kid afuniyo Felicita afuniyo abakazi ba stage nga mu kamera tabajjo tabalabirira awajja kuba akola Balam okukyusa eggwanga yeetaaga budget ya bumbi 10 omwaka budget ya Seremeka ya ministry yo ngabo afuna milioni nga 3 aina abavubuka 75 kati eggwanga lifugwa abavubuka 75% ye ministry yandibadde esinga okufuna sente Mashigabo chengwa kakati ati ndio baba wade ebifu lwadiru kutembeeta mwana omwana ono muve kusagalo ati nkugamba ati kadimo katoyina akatengo ekankabere nako siganye ne President Museveni yawadde Balam mu ministry nabo yabawadde kube reward yengeri gye yabasasudde akyali mulamu yoma Balam tukoza yuza gwe muyo nange namuyoza nena muyoza ekimulumo okimanyi bamwadde minister yempe oyaloza yafunye bwa minister alinga minister without 40 poli bamwadde ya nadduli gweleka akole kati akole kinga tayina kyagenda kukola bwekati wa minister okolotya ne bampo wa minister simutwalo mu government ya Kyagulanyi bampo wa minister babukola kubanga mba n'amaanyi Kyagulanyi wabanga ye president akola ono emirimu jenga president Museveni bwakobwa minister toba na maanyi omuntu asindika ekigaali kankumisoko sirike omuntu asindika ekigaali omuntu atunda emiyembe ku kkubo ng'afise 2,000 za singa Balam minister emirembe omuntu ng'atunda kigaali ng'atunda miyembe ku kkubo asinga Balam minister amakulu oba minister bwa Museveni mpewo tayina maanyi obala kusobola kujja ku traffic owa traffic wakwata Balam akuyamba bobanda omusango ku police Balam akuyamba naye ebintu byokukyusa obulamu bw'Abannayuganda Uganda yona etaaga change ya mugundu soko sirike kadima nkubulira kino kyenkugamba kadima sirika nkubulira kino kadima sirika nkubulira kadima katono nnyo kankubulira kadima ng'otidde nnyo kiki Balam naye yakuteeka katengo bw'ati Balam yakuteka katengo kadima minister wa buli minister nabanga akanga abantu kati yafuje ba minister telesekanga akujjeko engeri gy'omuyingiddemu ate yagala mazima gamuluma kuba kimanyi mumanyi akimanyi tali mutuli mu sikimu bwasa ate akimanyi ebintu bya kifere byalimu naye yakifere ki ba minister bugenda kuyamba mukirizenga kakati tubadde ne peace mutuzo tubali ne beti amonge bayambye ki ati tibayina bayambye ki ati kati manyi minister wa gendo omutuufu ye Geno Musale ya salo byonna nkugambye minister omutuufu kakati Balam ye kibamuwadde taito nga jojo wanakwano ba director nenga amanyinde kadima nkina kikine kati ye Balam bagende batagalire eyo kakati bwenjogera amazima nga mugamba Bajjo mubi wala musungu bwayogezaawo kati abadasi bana Uganda akatambala bonanga batidde nga bamanyi afunye ekifo eky'amaanyi zena enzigula abantu amaasi kibuli akirimu yakola ki ekifo ky'amaanyi nakiwala kingi akirimu yakola ki gwe kasita in your life bakuyitanga minister ku government yentuufu si ku government yenfunga eno yentuufu eno president mpuliriza kyenkugamba eno president yebaka bweba sinagamba ani asinza okunkubira omudomo mu bantu kamubwa minister kaneka
nzati njagala ba minisita bali bampadde obwala disi ewa jina je njagala buzo yo Balamu kennyini lwaki tumubuuza bati buuza Balamu bati tubampa ba commissioner obwala disi ne Buganda luddawa wona we nali njagala okole ki mbungende nyamba abantu eno government yagwa byesanga byekwata nagambye ogenda kusanga nagambye kati okimanyi fulufiga ye mukama wa Balamu mu protocol ati ngubuulira government kwe yatuukako toyagala mazima kadi moti amazima kankwata abantu wano kati lwaki towamwetondera ku social media atenga afunye omukisa okugenda e Uganda bagamba nti Bobi Wine kireresa abeera ku kitebe gye bamusanga ne beetonda abakulu bonna bwe ngezo okusangayo beetondere ogenda kwetondera ani anti bandaga mbu tebanneetaaga nengenda gye banjagala gamba wali ogenze kufuna kiweekwasa mesaya oli mu kisiibo gamba wafuna keweekwasa era kati kakkolera era bwe wavaayo n'ogenda n'omiitinga Sale okimanyi bwe wava wa Bobi Wine ogende wa Sale n'akulaba abapiero yu boba they welcome me Bobi Wine yangoba mugambe tavaako mwetaaga Eddie Mezaya mugambe tavaako kati magaye tovaako akwagala ku mpewo Eddie Mezaya Bobi Wine tagobanga kera tomulabangako tomuwayiriza anti bangoba toyogera Eddie Mezaya kato era toyogerangako na Bobi Wine kali tugenda kati oli ku mpewo uno kadi maka kusetting Mezaya wanji oyogera ne kadi mu Luta blood tata wano gambo cha muganda wa mwe tulinja kuteera ku mpewo wano yeta awundozo oba onfuna bulungi nkufuna kali tovaako tugendeyo ku mpewo twogereko eddakiika ne bwe zibanga 3 amina so kali tovaako banna abali ku live musirike ate muwera yivugundia nga tonzije guno si muzindaalo kamwebu Edi Koli yetata kwembi okumpi mu ggwanga lyonna Aquafina only what's essential Kabaka Birthday Run ekomyewo kusali mu 7 April 2021 singa njagala okwebaza okubanga mukwano gwange okyali naffe tutambula naffe zigera kubeera ssaawa 6 ez'amakya gaffe ag'olunaku olwaleero ku layini neegatiddwako Eddie Mezaya yali mu ggwanga erya Sweden twogereko inginia yayitanga inginia musajja wakanikati inginia Eddie Mezaya bawuliza mabiiti Mezaya wanjitaka oli live ku Bina FM ekintabu ky'omuziki ekisinga sooka obuuze kubawuliriza bannange bawuliriza beati mugamba mutya bannange bebale nnyo okwagala muganda wange oyo Kadima twava wala tetulinga Bajjo abasanze Kadima nga yafuuka star Eddie Mezaya njakuyita Eddie muto yakusobola munnange oyagala kunziza mu maziga bangoba Eddie Mezaya wali ogenze kunoonya kawogoto weekwasa Eddie Mezaya ate mwenyupi banoonyayo akawogo mulina ssente ani yakuyita ogende mu NUP anti nali ngenze jasi wa muganda munnange muvubuka munnange muyimbi munnange Eddie tubadde ku nsonga bane abali ku layini abalala musirike Eddie Mezaya oli muyimbi gwa Dodoma twabadde ku nsonga ya Balamu Atienyi yafunye ekifo ky'obwa minisita ekito ekiyintani njagala osooka omwozeero lunafuuka luyimba yes mukulu Balamu Byalugahala Atenyi President Museveni yali yalwawo dda era akakasa bannayuganda eyo ye minisitule egenda okusinga okubeera ey'amaanyi mu Uganda webali kale wulira kubanga Balamu basosola mu bantu asembeza babajjo bw'aleeta akasente bakalya bonna abantu bonna ob'omuvuma omuyitako ate nga musajja muyivu nnyo kituufu alina discipline okay era nze nga Eddie Mezaya nafunyeyo omuganda wange mu ministry bajja atugambye wano nti Balamu minisitule gye bamuwadde byoya byanswa dabakono munegeneze byenjogera mwali okyogerako ki simako message wa semwali soko obuuze Bajjo amanyi kye kitegeeza ministry gye bamuwadde kyeko emirimu gyekola obunene bwayo sebo njimanyi ekola mirimu ki Bajjo ekola ku bavubuka n'abaana ate efaanagana y'abalema Sulaimani Madada gye yafuganga yonna ekontwala ebintu bimu yes Sulaimani Madada omumanyi bakubuuza mumanyi Nakatemba mubuuze Bajjo kiki yakola minisitule bagiwa bannakatemba be banaatera kugoba mu nsi terina makulu kati Bajjo weemuulisa ntino minisitule basooka kugiwa Nakiwala Kingi basooka kibuule Nakiwala Kingi n'agijjamu olaba Nakiwala Kingi alina kye yakola talina yakola Balamu bw'abeera ng'asobola okuyita abantu ne bakuŋŋaana n'abakolamu omulimu
buli muyimbi ya mujjanjaba buli muyimbi gwe yajjanjaba muyimbi ki Edi Mezaya tolimba tuli ku radio yali ajjanjabye muyimbi ki General Waiso sande zateekamu zibaza Balamu ate omugenzi radio Balamu yali akuteyo 10 n'akiteeka mu ddwaliro talina kye yali akoze owaayiriza oli ku radio tolimbirako talina kye yali akoze abeera buloka alina abagaga baakula ne babayamba buloka ate wakanaki tantwala nga nakono bamukubira essimu kwali kuno mpuliriza ewasale baali bapromota bonna nga gurupu okimanyi nti no Bajjo osingidde gy'olina eri mu mikono gya Balamu kubanya kuwa kapito yampawa kapito kasajja goli katamiivu walese batamiivu Balamu asobola okuwadde muntu milioni 2 Mezaya ate walese ngenda mujjako walese mutamiivu wino walese mutamiivu byayugata biteke Balamu asobola okuwa omuntu yenna kapito anti yakutwale wasale n'oyo talina gye yantwala Balamu tantwalangako wantu wonna ne bwakuba essimu saagala olimberimbe bantu Mezaya Balamu talina we yali antutte kankubuulira edda bwe nabeera ow'amaanyi kankuwa history we nabeera ow'amaanyi yaŋŋamba tunula mu kamera ogambe tokyawagira Bobi Wine nkuwa essimu sawa yaŋŋamba mufanya okuntwala ewa Museveni yalaba nga nsaana kasimu kasamusanga Mezaya tosinga Balamu mutima mubi talina we yali annyambira kintu kyonna tonneesibaako kwegamba gwe olaba ebintu bya Bajjo ebisinga Balamu yayo talina kye yali annyambye ku nsi tokiddangamu tokiddamu kati manja kukuba oluyi kyenjogerako okimanyi Mezaya omusajja gwe bayita Balamu Bajjo ye taata wa Bajjo mu Kampala talina kye yali annyambye Balamu tokiddanga namu tokiddangamu Mezaya amvulugira bwere ndi ku leediyo Balamu talina kye yali annyambye kye yali annyambyeko alina omwana wange gwe yayambako soko sirike Mezaya Balamu omukazi yagenda nnoonya soko sirika nti Mezaya sirika tabaweererangako yali mwana omwana omukazi yagenda anoonya buyambinoza n'omukazi Balamu yamweddiza yayamba mwana ng'ayamba maama we kati bakyagala nkugambe muwe ekitiibwa naye kakati nange namye nali mukodde bisobola kwogera ku mpewo katokasiwala busirwa waleese zolo kati waleese kazonto Mezaya wayingira PLU azunga buzunzi Mezaya yagoba watu wesiba ku Bobi Wine tagobanga kutakumanyi nakumanya Bobi Wine yakusangawa bakusangawa Mezaya bamugoba wali mukono alinya lya Bobi Wine kagenda ku Nuupu nga kanoonya lere basale musala akalabe toyino alinya lya Bobi Wine nga wendi kadima oyo agenda ku Nuupu nga banoonyako ntale sale musala amulaba amuyite esebo andi kakati gwe tebakumanyi kakati wagenda ku Nuupu era bw'avaayo sale n'akuyita n'akuwa ssente bangamba bwatuuka mu meeting ewasale yakubuuza nkuwa bizinesi n'omugamba mpa omutwalo gwa $1 n'agukuwa n'ovaayo n'ogaana bizinesi ate kakati wuliriza Bajjo by'olimu njagala nkuwulire Bajjo olwaleero oyige mukama wange kati sitaafunye omukisa guno nti Bajjo imwe aba NUP temuli bamusembeza muli basosoze teri yakusosola Mezaya Bobi Wine yakola ki teri yagoba Bobi Wine yagobayoko nkubuuza Edi Mutwe ye Bobi Wine ate Edi Mutwe yakwata bulungi kasajja gwe yogera amazima ng'osiba Edi Mutwe yali akonyeeko yogera amazima ng'osiba yogera ng'oli mu kisibo ng'oli musiraamu mpozi ng'oli embizi katoli musiraamu oli musiraamu Edi Mezaya Edi Mutwe yali agobyeko Edi Mutwe yali agobyeko Mezaya Edi Mutwe yali agobyeko ng'omuntu yakwata obulungi nga ndaba akatambi oli muyaye yali Mutwe yali agobyeko kakati gwe lwaki weekwasa Edi Mutwe bayaga bakola gwe onoonyayo ki mu maka g'abayaga yani yakutwale bakuyitako ogendeyo bwe wali ovuma Bobi Wine wamunoonya n'omuvumira ku kitebe kati wali ozunzayo embaliga zaaki wali otwalayo embaliga zaaki bakuyitako kwa NUP gwe bagambako nti bakwetaaga
Kati okuwagira Pierre wagaza ku kitebe kya Pierre yu ne bakwaniriza oba oli student gyozungira wagaza ku kitebe kya Pierre yu wagaza Edimeza tugende empola wagaza ku kitebe kya Pierre yu nesimu najifunye okuvira dale wa top boss wesu uli etegeza top boss talina byakola bakubira essimu ate mazeemu abanyi leka kutyobola mukulembeze wa Pierre yu akata ino obudde obukubira gwe essimu Eddie Wanji Eddie ngati ngakubira gwe Edimeza aba ayogera ne Obama ba Trump ngatadda ku Edimeza ya Bobi Wine mubalemu ku magezi muwe muko katibu akatono Bobi Wine bannange katadde ku Edimeza ya musajja watayogera na ayogera ba president be South Africa ngadda ku Edimeza ya Bobi Wine omuyita wa rais nnyo ndi kiyenje kati omuntu ayagala fuga eggwanga alina kubira Edimeza ya simu tulaba nti otyobodde nnyo omukulembeze wa Pierre yu kakati omuntu ategeera nga gyakubira Edimeza ya simu kagamba ndi mukulembeze kakati muhozi yakubidde esimu ng'agikubira wala kyofera abantu kati muhozi okumanya talina byakola kati ng'akwata esimu ng'akubira Edimeza ya Wanji teri yatwala owayiriza Edimeza ya Bobi Wine amala obudde mpuliza ne muhozi talina byakola tasobola kukubira simu ne muhozi talina byakola tasobola kukubira simu Mezaya leka okwesudia kati Mezaya kikyogata ku Pierre yu oba kiki wali ogenda ogata ku people power kati okoze eki onsinga erinnya taata oli w'amaanyi nnyo naye bagattako oli w'amaanyi nnyo Mezaya ensi yonna ekumanyi oli w'amaanyi kakati Mezaya okuva leero kankuyigirize Bobi Wine tolowooza nti alikukubira essimu era tolowooza nti oli kyamaanyi tolowooza nti olina kiwali otegeeza wa Bobi Wine tokiddangamu n'okirowooza nti Bobi Wine talina byakola alina kukubira Edimeza ya simu talina budde bwo era lekera mudeka mukamwa Bobi Wine talina budde bwo mbwe Edimeza tamanyi kumanya nti gy'oli muhozi alina abantu abatono yasunda okumanya Edimeza ya kuba Bobi Wine miliyoni 48 zimugoberera talina budde bwo gwe Edimeza ya agenda kugifuga Museveni bali afuga gwe wasalawo nti afuge Uganda agenda kugifuga talisobola kati kankubira atajja difuga kubanga buli afuga eggwanga Edimeza ya gomala omuwa omukisa afuge gosalawo aba n'afuga eggwanga kati kankubuuze Edimeza gosalawo abafuzi b'eggwanga gosalawo nti ono yafuga eggwanga ani gosalawo afuga eggwanga ssebo gwe Edimeza ya gwe kenyini Pierre yu gyesibako kuba kati yeyina akagaati onoonya akagaati ogamba nti oli wa Pierre yu gamba nti onoonya akagaati wa muhozi naye togamba nti oli wa Pierre yu kakati sikeganye kakati wagira muhozi nti omwagala gwe Aiden sirika gwe wekitwa kinene sirika gwe wekitwa sirika njogana Edimeza ya sirika ngamba gwe Aiden sirika tolina makulu mbane ngamba gwe Edimeza ya Edimeza yabo tolowooza nga nti Bobi Wine alina obudde bwo muhozi alina obudde bwo because talina abantu anoonya abantu obulamu bwo bwonna kankusomese obulamu bwo bwonna toddange eno wesudia nti Bobi Wine amanyi tera ndi kizibu eri Bobi Wine oli ali ku international relations ali ku bizibu ebyakukyusa eggwanga talina budde bwe Edimeza ng'oli kasubi n'akasubi tokawera kino onyiiziza nnyo okuwayiriza Edimutwe nga Edimutwe yangamba yakutaasa Edimeza nayo kisiimo kyo kifu ate kasajja gwe toli kasiraamu ndowooza onywa ne waragi oŋŋamba otya mbu Edimutwe yakondako nga Edimutwe yakutaasa Edimutwe si yakutaasa si yakuyamba Edimutwe si yakuyamba ye wali okimayo ki ku nuupu Edimutwe takondangako Edimeza yo onoonya kolo nalinnya
memba ozunga bakuitako bere memba asoka sijangu no gukwete asoka wali ogeza kufuuka memba bagamba yogendeyo nali njagala kufuuka memba kujoyininga ate musango ojoyiningira kamocha buli ajoyininga munupu alina genda kamocha bagenda gwagenda kutyobola wali ononya mawulire agegano wali ononya mawulire bakogereko bwabanga yamuweerera nekibaki bwabanga yafamire nekibaki nekimugana okumuvuganya okumanya oli kawumba tutu Kabira omwana wa Kabira yawamba kitawe na mutano mutta kakati ngamba otambule usasula kwefulira Museveni wagenza kamanyiro twagenda kufuna kadi wagenda kunonya mawulire twagenda kufuna kadi ngafugani Piero yubi ebichi ngabafugani ononya gamba nti ononya wakulya nti gamba ogenda kwesiba ku muhozi owane Balam mu bisati bye akuyite ngabo yakutwale wasale kwa Balam yakutwale wasale taina we yali antutte ne kuledi yabadde ka kyogedde ne kuledi yabadde ko najjako ne simu singa yali anyambisiga mu kuba bwentyo olaba nawe kenyini nyino omusajja akuwereredde abaana nga mwana kigwa yali aweredde lwansonga taina abaana mu nsi atana awererani Edi Mezaya kankubulya kino okitegeere Piero yujo wesibako nayo kimanyi tegena mulamwa ononya kawogo nga salibo yakuwaya kawogo kaderabo era wandibadde webazanyo Bobi Wine wagenda ku kitebe nokola amawulire sale na akulaba kitegeza Bobi Wine yakuwa capital sale na akulaba kadwaji wasuka ku kitebe nogende wasale mfuja okwebaza omuntu yakuwa capital atoli wano omuvunza owana bi Piero yu sale yandikulete bagenda ku kitebe yakulaba kati sale yakuwa mission tigendo ba disorganizing of relevance wagenda ku kitebe kya nupu ngononya relevance twagenda ebo ononya kubugira n'omuntu ogunnuma Steven njagala amuuza Bajjo yaba yagenda musale yamuwa mission ki ku Bobi Wine fe twagenda group ba promoter bonna ab'eggwanga mpuliriza titwagenda sekinoomu nga gwe gwagenda sekinoomu nakuwa mission nagamba genda otabangule nupu obalage nti bampisa mbi kyoli mukola kati netegeera ensobera neneetona ne biggwa kati weekwata ku bisubi Mezaya amazima ogamanyi Mezaya amazima ogamanyi nti wagenda ozunza embaliga kufuna relevance kati kyoyogerako kati wali onoonya relevance bwekiri si bwekiri olaba embwa zeeweddembe mbukagenda ku nuupu mukufuna kaya network nkwatira muka okadimu wanji Mezaya wanji okimanyi ngo Museveni tasobola kuva ku buyinza lwansonga bwe tugenda okutegeka akalulu asigara ye president asigara ye wamaji asigara ye musibe akati Mezaya bwogamba abitegera nga tugenze mu kalulu akeddembe ak'obuntu obulamu nga ensendala zezino Mezaya gobonga obugamba nti wagenda ku nupu bakwaniriza bakwaniriza ngani ati nkugambye nti ze bangoba furufiga teri ya mugoba Mezaya furufiga akusinga ata amakulu soko sirika ate furufiga akusinga teri ayinza mukwata ku nupu kuba fayita sigwe sikanyunyu nsinga gwe goli kalebesi wali ogenze kulebeeta furufiga soko sirika Mezaya furufiga yabeererawo nupu wali ogikoledde ki twagenda eggulu kakati furufiga nayinza omugoba ku kitebe nga yabeererawo nupu gwe wali ozuka ku nupu wali kakati wali ononyayo ki twante oli kasiru kati wali ononyayo ki ogenda otya mu bantu botoberera nga batakwagala wali ozunzizayo ki wali ononya twante oli kasiru ati wali ononyayo ki gye batakumanyi nga tobererangako wa nupu wali nga basembeza bulimbwa
Kacho kama nupu esembeza buli kiyenje. Nupu esembeza buli kiyenje. Namuto gunoma. Ati chiwali yagalera wachifuna nupu yakubala amagezi nti oli kasiruke kuyisenga boyagala. Era kati kye kiwafuna. Obagena ngo olina amagezi ng'otegeera tebandiganyi kuyingira imane kadi mu budde buweddeyo. Omuto gunoma. Tekusembeza ne Piero tekusembezanga ko Jesi bako bwesibi. Kati gwe mazeba kusembeza ogenda bagata kochi. Ndoza wulide Bajjo nzijogenda kulabanga bandayiza. Tosobola. Mezaya Piero yote ina kyekwagaza. Kuba bamanyiti oli katageti wako ina kyobala. Atego to ina kyobala go bagende basalimu salenga to ina kyobala. Twagenda kufuna sente za COVID. Kakati golaba kyogamba. Piero yite sulina kyekwa. Twagenda nga promoter na kufuna sente za COVID kati go. Piero yi jowana wano. Taina kyekwagaza era tedikusembeza. Tusibasate Mezaya. Bodi funa ekintu kyonna mu Piero yu. Mezaya mukama atemeko omukono. Oba batuwa tebikwata kongaye Piero yu ina kyekwagaza. Nkugambe kati fe tuli bakama tandi byekasanga byekogera. Seo tuli baba. Kati Bobi Wine asobola tumulira ebyama Bobi Wine. Bobi Wine omuyita mwana muto. Bobi sako sirika Mezaya sirika. Bobi Wine omuyita mwana muto tikwasaka kwabulira ebyama. Ile walira muri eyo nga tubasibya ati tuli ba police. Sinikira jaga police fe tuli ba intelligence. Police besanga besiba. Sebo Bajjo is a big brand kyonyagala omanye leero. Mezaya Bajjo is a big brand. Ochimanyi president ochimanyi Museveni tasobola kera kumacha kwata mozi na mwa president achimanyi mozi zoro. Life ya leero. Are yogedde kyaki ekyo. Mizaya ogenda omusajja bagenda mukusaba omulete. Mizaya kanze ekiddamu nganga Museveni tasobola kukozo bwa president. Sawa leka Sky ayogereko oyasamanyo leka Sky ayogereko oyasamanyo kati bunira Sky yogerako oyo mwana Sky yali agenda fira mukomera mwakubaggo Sky yogerako eri eggwanga namusibya nentekayo n'abalala nawe nja kusibya nawe kenyini ngenda kusibya obusiro obukuli Sky yogera tugenda ku radio leka Sky tosirwana simeza nayo kati osobola kwetonda zoto nawe kati osobola kutwala Mezaya byayogera kankubuuze Mezaya asobola okwogera ekigambo n'okitwala nti kirina relevance Mezaya ategeera akawumbi akalamba bakampa nenda bwe ziba gye ziri bazimpe Mezaya kankubuulire nenda bwe ziba gye ziri nzaagala oli musiru waliwo atayagala ssente nenda banaye wema mwine nenda la mumpe olinga omusiru Mezaya kati go yasema toyagala ssente tugenda komya Mezaya tugende